ekyo kyali kigenda kugwa kyatandise dda olaba bakyakyogerako kono Uganda abantu bakutijjisa ne bakuleka ebyo ebiyimba byakyo ebitali sustainable keyababayiseekoda inanyonyo ne mumativu sinanyonyo or those songs just Uganda. These are excited society segera ningali skin tayina byayimba kigenda okugwa ekirungi kyokka kikozeemu kiina bahandola balungi bakigulidde we kibeera Fankoni Forest kyagulayo ekyapa nakirabi nekigulako ndoza n'emmotoka eyo Range Rover amagezi g'amazaale kigayina ekyo kyali common sense kyeyakoze kyokka aliyeni biri ebyo kugula wabeera kwesawa yonna manya agenda kugwa nagula motoka gyatambulira that's an achievement ne botandikiraawo ninga tukigenda kugwa kifulumya buli lunaku kifulumya oluyimba bwe kitera bwe kyasuula Yanga Mulo bategese bi concert ne Yanga Mulo ne tubagamba omukisa tebagugaba omuyimbi yenna ali yalowooza nti agenda funira abantu ku alien weerimba nenga temwerabira okuwagira kirevajje ziri 3 oba 4 August temwerabira okuwagira kirevajje mugende mu muwagire kirevajje yajja kujjusa nemwe abayimbi mwabagwa ekyo kivuka kyali n'ekigamba bali abagwa Aleese baki abantu baleke bagwa dda musical emizimu gitambula obeese bakolwaki ebitabo babigatta ne Lubaale botoyawula biteega na biteegula kizera kya tekiwuliriza nekigenda kwa alien tasobola kutuuka December nekigamba kyuse nyambala kyagaana kikola gwa kulya nkwacyo kiroza Uganda yonna eri nkwacyo genda weegayiza eri amayirungigo mbavu nde sibeetaaga naffe tetukwetaaga olemanyi tukwetaaga bannamawulire ababeera newa alien a jobless journalists. I don't know why journalists don't want to be creative. Omuntu agaita beetaaga okimayo ki alien skin ogenda kugwa ekyo kyonkimanyi you'll follow naye nkulinze ogwe ojja kundaba nga bw'otandise okugwa kwa banyini industry bazze bashiba basindi bazze banyini industry era alien skin obadde oli mu vacuum kamiliyoni mulwadde bebekulu abadde ku mwana we ye vacuum gy'obadde ofiiringa nenga toyina maanyi goyina alien era tewaba kulima nti oli w'amaanyi you have not even achieved a quarter just indulu buno bwana bwa TikTok endulu emala nekoma what I trade kati alien atunda ki sina nyonyo ndi mumativu sina isibanya ezakameza nazo zibudgeti nze nenkube simu basi is that a song you idiots gwata ina mpisa ebiyimba byo tebiri sustainable nje ku stage ngo yogera bwogezi muzimu kiguno gwe you are going to follow gwe alien nakundabulada agamalala agajja kugwamu oboloza gwasose mu Uganda fe tulabye abanene emirembe engalo omanyi muloza mu abasose teri alien skin kyakola kyetalabangako era abavubuka abavudde mu bwavu that's how they behave alien skin ekimusumbuwa erinnya lya mutomera he wasn't prepared najafuna basiru banne bakididi nebye ebiyimba bye bitanyuma nno yena amisiti adenya ne bwonkwata ye yadduka kabanga lyoyo yena nyanya tumbavu bastard ekivubuka ekyo kyantama ate era omugenzi yali andabudde nebuze lwaki isima tayagala kivubuka ye yali abirabiddewo tikina mpisa kina amalala kyagala nnyo kabampaane kati spice wabadde harasinga wachi why do you have spice dana what has she done wefudda omanyi gwechi alien wefula nnyo ategeera tega toyina kyomanyi
Mbusebo feba boy. Ako twakabuse. How can you debate with idiots? Alien skin ategera. How can you argue with a person that is not kuandika kigambo federation? Spice dana gwako sinze. Walk away. Don't involve yourself in wars. Kati alien skin ategera nnyo gobo omulaba. Omuli wenkwajo agenda ati ategerere ebya federation. Nawe gwako sinze Spice. Spice walimbye nnyo nawe. Chivuka chali ente chitegera. Okay, chivuka chilwa chiteba chikwata. Ate Aleese we nasa na Shafiki. Gwe watuvirako n'ebizibu. Omwana teyanditegese na kosa tukufidde omusite. Nabagamba, you refuse to listen to me. Echo chi alien skin okuyimba yali Shafiki. Ye yakiyamba Aleese we nasa. Namugalu lwaki oleeta abanaku mu music industry. Chefule ekitegeera eno bwe kiri enkwacho ebigoyi byonna byekyama that boy irritates me. I don't know why. Era no paraso naye yatuviirako ebizibu. Kino kiparaso kyekyetonda ne kituleetera guno omusambwa. Omuntu omukubye ebimwa omukubye agannyo ate ovuddeyo weetonde. Sipase wali omuwaya akiparaso. Era ekyo kya alien skin webaze nnyo paraso. Abantu boyina ba paraso si babo. And they have started migrating. Nyavula nze kanchirinda awo mu August nga gwakaawo. Nkibavumire bulungi. Saa muntu atayina mpisansi. Yena ine nkovu ku mubiri oyinza gamba si papa wakubiri. So gwe alien yotandise okugwa. You are now heading to your downfall. Ngera bwe nagamba. Neka tukulinda ogwe bulungi. Tujja kusabula.